esswala etambula etya ndaba nnyo abantu kutuba tebatera ziwuliriza simanyi oba zo si nkulu mu swala ya Idi nti oli olutuuka we basaalira olumala okusaala jjukira tuleeta adhikaari awo takbiraati ezo oli olumala okusaala ng'atambula butambuzi ng'agenda khutuba zino siza amakulu ekitera okuleeta ekyo muganda wange Mr. Shafiq abantu kuva ku sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu emizikiti egimu gikandaliriza abantu ne kisukka abantu ne batuuka ssaawa 5 nga tebannasala swala ya Idi jjukira bambi balina okufumba balina okusala balina okweteekateeka n'okutegekera abantu baabwe kati ba imaamu abamu mutuyambe mudde ku sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lwa Idi abantu teme kubakandaliriza abantu bano bambi bakaluubirizibwa ne batuuka n'okujeemera amateeka gammwe olw'okuba mmwe muvuddeko ensonga ne weesanga ng'abantu bambi bakedde ne bajja ku muswalire we bagenda okusaalira ne balinda okuva ssaawa 2, 3, 4, 5, 6 ssaawa ziba zigenda kuwera 6 kitundu nga bayimirizaawo okusaala kitegeeza nti omuntu ono bwe bamala okusaala we bati agenda kukwata ngatto zaakoleki agende kulwokuba nti bamukaluubiriza so baganda bange ba imaamu b'emizikiti n'abakulembeze b'obusiraamu mwena mutuyambeko okuzza sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu nkola nga mukendeeza okukaluubiriza abasiraamu ku lunaku lwa Idi ate nno wakati mu ebyo byonna nga balangiridde nti okusaala kwa ssaawa 3 balangirira ne baawukana ku ndagaano abantu omusana ne gubookya enkuba n'ebakuba ne batendebwalirwa ne badde waka naye nga kiva kuva ku sunna ya mbaka Muhammad sunna egamba etya nti we kuba tugenda kusaala olunaku lwa Idi abatukulembera abalongoofu basahaba n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bajjanga okusaala olunaku lwa Idi bwe bajjanga okusaala subuhi kumakya eswala ya subuhi gye tumanyi obulungi gye tusaala ku ssaawa 12 tebaddangayo mu maka gaabwe babeerangawo ne baleeta dhikaali zaabwe ne baleeta takbiira zaabwe ne babeera nga balinda enjuba esituke ekigero ky'effumu enjuba weesituka ekigero ky'effumu kitegeeza nti tuba tuteekeddwa okubeera nga tuyimirizaawo esswala ya Idi era abantu abali ku sunna emizikiti egiri ku sunna mujja kugiraba nga beswala eyaabwe bagisadde in between ssaawa 1 ku ssaawa 2 aba bawanvuyizza ennyo nga balwisizaawo ssaawa mmeka ssaawa 2 ssaawa 2 kubanga enjuba ekigero ky'effumu Mr. Shafiq bw'okeera ku makya n'otunuulira enjuba ng'esituka ekigero ky'effumu ekyo ekyogerwako mu sunna mu ssaawa 1 ku ssaawa 1 n'ekitundu kitegeeza nti abantu bonna bagoberera sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obutakalubiza abantu baabwe essaawa 1 n'ekitundu bagenda kuba bayimirizaawo esswala ya Idi bwe bamala okuyimirizaawo esswala ya Idi bagenda kumaliriza ssaawa 2 abantu bakwate ku badde maka gaabwe bagende basale ensolo jjukira ku lunaku lwa Idi eno kubeerako sunna y'okusiiba nti omuntu omala okusala subuhi toddamu kulya kantu konna mpaka ng'esswala ekoze ewedde kitegeeza nti essunna eyo omuntu oba omukaluubiriza bw'abanga mbutuufu agenda kulinda paka ssaawa 6 ze munaasaala oba ssaawa 5 Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasibulukiranga ku kibumba kya nsolo ye nno bwe yamalanga okusaala ng'agenda asala ensolo ye ekibumba kye bakyalabe ba Aisha nga bakola ki radiyallahu anhu nga bakisiika mangu nnyo ng'akisibulukukirako kitegeeza nti kati omuntu oyo aba ateekeddwa okubeera nga yasadde ng'obudde bukola ki bukyali naffe tuzze sunna eyo mu nkola nga tusala oba nga tusaala esswala ya Idi mu budde obw'okumakya then abantu basobole okufuna space esala ensolo zaabwe basobole okugenda okulya Idi n'abantu baabwe mu budde nga tebalina pressure Mr. Shafiq waliwo ebintu ebinakuwaza nti abantu bambi bakandalirizibwa nnyo ku lunaku lwa Idi omuntu n'afuna akanyama ku ssaawa 9 ssaawa 8 ssaawa 10 nga lwe bafune ennyama mbutuufu ogenda okulaba nga olunaku lwa Idi tetubanyumidde era abantu ku lunaku lwa Idi abasinga balya binyeebwa balya binyeebwa olw'okuba nti ennyama etuuka leeti ne bamaliriza nga bakoze balidde bubi so
mbasaba bannaye mwenna abalaba akatambi kano oba balaba vidiyo eno mutuyambe ba imaamu mutereeze mu nkola n'abakulembeze obusiramu mutuyambe mutereeze mu sunna eyo abantu baddemu okubeera nga basala Eid mu budde obukyali obw'okumakya ate okusala ebisolo okusobola okubeera nga kuyimirirawo awo bennyini kibayambako kuba nti ku muzikiti wabeerawo nga waliwo ennyama erina okugabibwa oba oliawo mu bantu abatasobodde kubeera nga basala kibayambako nabo okubeera nga bagifuna mu bwangu ne bateekateeka ekyemisano ne bakirya mu butereevu mpozi n'ensonga gye tutayinza kulekayo ku nsonga eno okusala kuno kati sheyi kati ninyo eryo kutuba eno teba mpagi oba togimenye bw'obanga togiwuliriza kati kutuba ey'olunaku lwa Eid ebeera sunna omuntu asobola okubeera nga agiwuliriza oba asobola okubeera nga agireka okusinziira ku emergency era taba na musango gwonna era ne Eid yebeera ntuufu singa abeera nga tagiwuliriza n'amala okusaala n'agenda ebeera sunna naye nga kyabuvunaanyizibwa era kikulu nnyo omuntu ogumiikirizaako n'awuliriza khutuba kuba ebeeramu okutubuulirira ng'abasiraamu ebeeramu obubaka obw'enjawulo obuvudde mu bamasheekhe baffe bwe baba batwetikkidde obugendo tuyambako oba oliawo okuyita mu lunaku lwa Eid n'okulyowa emyoyo gyaffe so mbakubiriza okuba nga tugumiikiriza okusobola okulabika nti tuwuliriza kutuba eyo eya Eid however nti abamu baagigattako n'okusonda ssente era baddendeeta nti wali tulinawo zakatul fitiri naye ate kati wano akasente akasondebwa ko katwalibwa katya era abamu ku basiraamu ensonga eyo ebanyigiriza naye nga bambi tebalina wakwogerera ku lw'ensonga nti emizikiti egimu gikisussa ku lunaku lwa Eid ne bagamba nti bannaaye lwe tugenda okusonda poloti gye twagala okuzimbamu omuzikiti ku lunaku lwa Eid lwe twagala okugula amadirisa agagenda agabulako lwe twagala okugula emisaalo abantu bazze kusala Eid baddeyo bateekateeke ekyokulya ky'abantu baabwe ne bababeezaawo nga basonda ssente agigundi yimirira otuwaayo mmeka seeka gundi yimirira musiraamu gundi yimirira abantu ne babakandaaliriza ne batuuka n'okubeera nga beetamu okujja okusaala eswala za Eid olw'okubeera nti babasondamu ssente so bannaaye abakulembeze tubeere abantu abagondeza abasiraamu obutabakaluubiriza ku lunaku lwa Eid olwo tuteekewo okuwaayo tekigaana era tekirimu bwa haramu naye tuteekewo okwanguyiriza abasiraamu bano omuntu azze n'enniya ey'okuwaayo omugamba ebigambo bibiri nti bannaaye abaagala okuwaayo muweeyooko obusiraamu bugende mu maaso kubanga sente ezo ziyambako kituufu mu mirimu gy'eddiini n'okutwala obusiraamu mu maaso tetusobola kibuusa maaso naye ate tetubakakalwa mpaka na kubakaluubiriza era wanaakuwa ebiseera ebisinga aba alina nniya ewaayo era bw'obagamba nti baneemuweeyo ku ssente tubate bajja kukikola mu bwangu naye enkola ey'okubakandaaliriza abantu ne mubasonda ssente okumala eddakiika 30 enkola eyo essaawa nnamba nga bali mu kusonda ssente enkola eyo mu butuufu ekaluubiriza abasiraamu bangi abamu ne beetamwa n'okujja mu mizikiti okubeera nga bakola ki nga basaala oba okujja ku lunaku olwa Eid ku miswali bwe tuba tugenda okusaalira oli n'agamba kanoonyeeyo gye batagenda kusaba ssente oba kunkaluubiriza nsaalira eyo n'avuga emmotoka n'agenda n'asaalira eyo so enkola ey'okukaluubiriza abasiraamu baffe betukulembera saba Allah abeere ng'agitutaasa tuleme kubanga tubakaluubiriza naye oba osanga nabo si kye bandyagadde nabo balowooza nti ku Eid tufunye abasiraamu bangi bulijjo tebajja mu mizikiti naffe katukozese ka chance kano tubajjemu kye tubajjamu abo bayinza okuba nga bakikolera mu mutima ogwo nga si kye bandyagadde naye olw'okuba nti numbers bazifunye ku mulundi guno nabanga nti naffe katuyiseewa ekintu kitambule kyenyinza okugamba ku nsonga eyo Mr. Shafiiki nti ensolo bw'oba nga togiwadde biwata kizibu ogikamamu amata ne gavaamu era bw'ogamba nti njafiira ku mabeere gaayo ogasike ejja kukuba omugero ogweri n'amata nga togakoze eki kati abantu bano bakamulamu ssente okuzibakamulamu ku lunaku lwa Eid nga olaba lw'obafunye oba lwe balina okuwaayo ebiseera ebisinga kiva eno mabega ba imaamu oba bakulembeze b'eddiini kiva eno mabega nti abantu bo bw'oba tobasomesezza bukulu bwa kuwaayo
tebajja zikuwa bw'obanga ovudde mabega nga obateekateeka obabulira obukulu bw'okuwaayo obukulu bw'okusaddaaka obukulu bw'okubeera nga oba oliawo omuntu ayambako mu mirimu gy'eddiini tujja kuzifuna naye woonabanga oba abantu ng'oba obasomesezza obusiraamu ne bamanya nti omusiraamu ateekeddwa okubeera ng'asaddaaka ateekeddwa okubeera ng'awaayo lillahi subhanahu wa ta'ala mwana wattu wonaakyogerako ajja kwangu okwata mu nsawo akole ki aweeyo ssente tekyetaaga na kwereega bicya n'emiswa ne gikwetimba ng'osolooza ssente ku bantu b'osomesezza nga bamanyi ne gwe baweerayo bw'obanga omuntu amanyi nti mpaayo ku lwa allahu tabaraka wa ta'ala emitwalo 10 gino gye nnina allah yagimpadde era kankwateko omutwalo nguweeyo ku lwa allah guyambeko mu nteekateeka z'obusiraamu oba mu nteekateeka z'eddiini omuntu oyo ajja kwanguwa okuwaayo naye waabanga mutuufu tomusomesezza bukulu bwakuwaayo ate n'ogattako n'ekirala ekinene nti tewabeerawo accountability kubanga ssebo Mr. Shafiq kyenkubuulira kino nga ge mazima emizikiti egimu oba baimaamu abamu oba baseeka abamu oba n'abantu abalala woosabira accountability ku ssente ezisondebwa oba ze basaba mu bantu bayinza okukufulumya nga n'enabbu gisimufungize ssebo olw'okuba nti tebabaako na nteekateeka ya ssente ezo abamu abasiraamu batuuka ne baggwamu amaanyi okuwaayo n'atuuka ekiseera ng'alaba ssente ze zaawaayo abantu bazirya buli abantu bazikolamu byabwe so naggwamu amaanyi mukola ki mu kusaddaaka so baimaamu twetereeze tubeere nga oba oliawo abantu baffe batwesiga tuzimbe trust mu bantu baffe betukulembera nga tuteekawo obwerufu ku ssente ezisondebwa bwe tuba tusazeewo okusonda ddirisa abantu ne basomedde emitwalo 30 eddirisa ligulwe liteekebwewo era liragibwe nti esente zammwe zagula eddirisa liirino ne wafikkawo 15,000 era ziizino nti esente zammwe ze mwasonda ku lunaku lwa Eid eri eyaggwa twazigulamu emisaalo era giigino era obukiiko bw'omuzikiti bubeere bwerufu ku nsaasaanya y'ensi obwerufu bwe buleetera abantu okuwaayo ssente amangu oba okulwawo okuwaayo ki ssente bwe wabaawo obwerufu transparent eyo gebeerawo abantu bangu okuwaayo ssente we bubulawo abantu ne oba n'abanyigiriza n'obasonza ssente lwampaka n'ozibakanulamu tebajja kuzikuwa anaabazikuwa dajja ziwa naye nga sinaniya nnungi olw'okuba atidde okuswala mu bantu ate omukonyeeko erinnya ajja zikwata aziweeyo naye nga tagenda bambi na kufunamu mpeera so tulekera niya si kyebadde so tulekerawo kalubiriza abantu n'okubeera nga oba oliawo tubafiiriza empeera ku nsonga eyo tusanyuke tutya ku lunaku lwa Eid of course tukimanyi tetujja kunywa mwenge tetujja kunywa sigala naye tusanyuke tutya okusanyuka ku lunaku lwa Eid kubeera kulya kamere na mikwano gyaffe abantu ne balya ne banywa ate oba oliawo ne batuukiza ne sunna ziri ze nayogeddeko ez'okulambuligana tetugenda kuwugako tetugenda kuba ku ndongo omuntu agenda okuwuga oba agenda ku ndongo ogendayo at your own risk ogendayo gwe nga gwe omuntu naye obusiraamu ensanyuka eyaffe ensiraamu eriko enkomeko ez'enjawulo Allah ze yatukola ki ze yatuteerawo tusanyuka nga tetususse ensalosalo z'owekitiibwa Allah bw'obanga oyagala kubeera ng'osanyuka sanyuka nga tosusse ensalosalo z'owekitiibwa Allah lye emmere onywe n'abantu bo musanyukira awaka wammwe tumaliriza twebake mulambuligane muwaŋŋane ebirabo bwe mumaliriza buli omu awe munne edduwa olunaku luba lukoze eki luwedde abaagala okgenda ennabugabo okuwugako abaagala okgenda mu ambiyaasi okuba ku muziki ebyo tebikkirizibwa mu ddiini ya busiraamu okuggyako ng'omuntu akikoze ye nga ye naye nga takikoze nti bwe busiraamu kye bukola ki kye bulagira oba okikoze gwe nga gwe kubanga obusiraamu n'omuntu byanjawulo obusiraamu bubaako bwewupaakinga bwo ne bukuleka gwe ne weeyongerayo n'ogenda n'ebibyo naye ng'obusiraamu obulesse wano kitegeeza nti abagenda okusanyuka nga gwogamba nti lunaku lwa Eid lwa kusanyuka babateekedde ekivulu ky'abaana ku pateero ne mugenda ne mukuba omuziki abaana bamwe ne babaleetera n'amooti ne babaleetera kapere ne babaleetera biki ebyo byonna byonna tebikkirizibwa mu busiraamu gwe oba okikoze okikola gwe nga gwe
naye tokikola ku lwa busiraamu nti obusiraamu kyebukola ki kyebugamba. Obusiraamu tusanyuka mu nsanyuka etaliiko kusukka nsalosalo za wakitiibwa Allah, era abagenda okusanyuka ku lunaku lwa Eid musanyuke ng'ate temujemedde Allah, kyenyinza okubeera nga mbakubiriza nakyo. Tumalirize Sheikh otwagalize Eid. Mpozi n'akasonga akalala kenyinza okubeera nga oba oli awo nkoonako nga tumaliriza, ensolo ezigenda okusalibwa zibaako emiteeko gy'abantu abateekeddwa okufuna ku nnyama eyo ssebo. Ku lunaku lwa Eid tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna abasiraamu bateekeddwa okuba abasanyufu, n'abantu bonna abatali basiraamu bateekeddwa okuba abasanyufu ku lunaku lwa Eid. Kyova olaba nga mu miteeko egy'ennyama gy'oba osaze ente eyo oba musaze ente yammwe, muteekeddwa okuggyako emiteeko gino emeka? 3. Omuteeko ogusooka oteeka okuggyako omuteeko gw'ennyama ey'abantu bo ab'ewaka famire yo, n'oggyako omuteeko ogwokubiri ogwa mikwano gyo friends. Kitegeeza nti toyawudde oba basiraamu oba si basiraamu. Yes, oba basiraamu oba si basiraamu, mikwano gyo enyinza obbamalayo bonna, nina ab'e Kampala, nina ab'e Mutukula, okusinziira ku busobozi bwoba osobodde, kubanga tulina emikwano mingi naye era mubaamu bolondamu ab'ensonga. Ekyokulala nti kati ne neighbour y'omu ku mikwano gyo ayinza okuba nga si mukwano gwawe, amba nti obusiraamu bwe buŋŋamba. Neighbour ateekeddwa okubeera mukwano gwo, oyagala toyagala, ku lw'ensonga nti okusinziira obusiraamu bwe bwatulagira okuyisa obulungi emirirwano, omulirwano yatuuka n'okubeera nga yalibadde nga wa Luganda. Abaganda bwe bajja olugero olugamba nti omulirwano gwokya 2. Kitegeeza nti omuntu yenna ng'owangaala ne neighbour oteekeddwa okubeera nga oba oli awo be bamu ku bagenda okufuna akanyama. Gwe kubamu akafaananyi okutte embuzi yo gisaze, abaana bo bali mu kwokya misitowali, muli mu kusiika, evvumba lyonna liggwera wa mulirwana neighbour, naye agenda kulya ntula. Kati obusiraamu kyo bwakirengera ne bugamba nedda mu miteeko egiteekeddwa okufuna akanyama ako mulina okubeeramu neighbour alina okuba mukwano gwo. Kitegeeza nti omuteeko ogwo ogwokubiri gubeera guzingiramu banneighbour mu mikwano gyaffe. Omuteeko ogwokusatu ogulina okufuna ku nnyama gwe muteeko ogwaba abantu abateesobola. Mu bantu abateesobola tulinamu bayatiima, tulinamu bannamwandu, tulinamu n'abantu bomanyi nga mbutuufu bambi nga yaabwe mu byensimbi nga bambi embeera yaabwe yakweyiya yakwetetenkanya ng'enjogera y'ennaku zino bwekola ki bweri. Abantu abo bannaye tubalowoozeeko ku lunaku lwa Eid, nabo basobole odweyagaliramu, basobole okufuna ku ssanyu. Gwe yenna agenda okusala akanyama, agenda okusala ente, agenda okusala embuzi, noonya emiteeko egyo 3 butya bw'ogenda okubeera ng'ogigabanyaamu abantu abo basobole okufuna hakki yaabwe, kubanga eri mu yiyo. Omanye nti nno bamulekwa bw'olina ku kitundu bannamwandu n'abantu abateesobola abakadde, abantu abali mu mbeera etali nnungi, obawa akanyama. Omuteeko gwabwe guteeke wabbali, okagabanyegabanyeemu kiro oba haafu, obeere ng'obawaako nabo olunaku lwa Eid basobole okubeera nga baluyitamu, era basobole okubeera nga oba oli awo nabo balweyagaliramu ku lunaku olwo. Mpozi n'ekirala, omulyango ogw'okubeera nga tulyako n'abantu ku lunaku lwa Eid nagwo gulimu empeera mpitirivu nnyo. Omuntu yenna ali eyo omusiraamu ng'omanyi mbutuufu olunaku lwa Eid ogenda kululya wekka n'abantu bo, mbutuufu ojja kuba ofiiriddwa kinene. Tuggulewo egeeti zaffe tuyingize abantu ab'enjawulo, abasiraamu n'abatali basiraamu, bajje balye akamere ku lunaku lwa Eid. Mr. Shafiki nza wange wano ku Wisdom Junior School, abantu bonna abatafunye busobozi bwa kufuna waalira Eid baggweera wano, era nze mbaaniriza. Era ku lunaku olwo tekubaako kubuuza ndaga muntu, tekubaako kubuuza nti ate oyagala ani, ayingira
nze manya bumanya nti azze kulya nange Eid ogabula gwengabula atuuka gwengabula ng'agenda luba lunaku lwa kusanyuka lwa kulya mmere lwa kubeera nga twaniriza abaki abagenyi so namwe mbakubiriza bali eyo nti ku lunaku lwa Eid twaniriza abagenyi maka gaffe tubawe kamere baliyeko naffe olunaku lwa Eid kirimu okukola da'awa abantu okubeera nga baagala obusiraamu n'okubuyingira kirimu okubeera nga oba oli awo ng'abantu bano abatalina busobozi nabo bafuna ku mukisa oguli ako kaki ku kanyama n'akamera akalungi so mbakubiriza mwena okubeera nga tukola ki nga twetaba wamu n'abantu nga tubasembeza nga tubayita baje balireko maka gaffe olunaku lwa Eid yesebo nga maliriza ebigambo byange mbakubiriza okubeera nga olunaku lwa Eid tusanyuka mu nsanyuka entuufu etagenda kubeera nga etufunisa misango ekyokubiri ntwala omukisa guno okwagaliza abazadde bange aba Wisdom Junior School abazadde abalungi aba Wisdom Junior School twala omukisa guno okubaagaliza Eid Adhuhiya ey'emirembe ennungi Allah w'ekitiibwa agibayisemu bulungi n'abaana baffe basobole okubeera nga bagisanyukiramu bulungi musobole okubeera nga mujaganya Allah abaggulirewo mugiyitemu bulungi Allah bawo obusobozi obusala ebisolo Allah bawo obusobozi obubeera nga mulya bulungi n'abantu bammwe ate era Allah bawo obusobozi obusobola okufuna akasente akanazza abaana bammwe mu masomero fenga Wisdom Junior School tubaagaliza olunaku olwa Eid olulungi tubaagaliza okusanyuka okulungi era twagaliza abaana ba Wisdom bonna ne Wisdom yonna Wisdom family abasomesa teaching and non-teaching staff mwena tubaagaliza olunaku olwa Eid olulungi Allah owekitiibwa alubayisemu mikwano gy'essomero lino ya Wisdom Junior School mwena tubaagaliza olunaku lwa Eid ate era tutwala omukisa guno okuba werokaminga okujja ku lunaku lwa Eid okusanyukira wamu naffe nga Wisdom family abaana babasobodde okujja then n'okwongera okubeera nga tubaaniriza okutuleetera abaana abayitirivu ennyo ku Wisdom Junior School essomero erisangibwa mu kibuga Masaka Ssenyange essomero eryo yenze director waalyo era tubaaniriza tubagamba nti ebifo bikyaliwo registration zigenda mu maaso abaana mubaleete bonna bajje basome eddiini basome oluzungu ate oba oli awo n'okubateekateeka mu bulamu buno obwensi okusinzira ensi nga weefaanagana mutwesige n'abaana bammwe mubatuleetere tujja kuba basanyufu nnyo ddala nga mutuleetedde abaana okujja okwegatta ku Wisdom Junior School tusangibwa mu kibuga Masaka okuva e Masaka okutuuka ku Wisdom Junior School boda ekuleeterawo siringi 100 waliwo tewawera na kilomita emu kitundu kya kilomita okutuuka ku ssomero ng'ovudde Masaka mu tawuni mwenna abazadde abaagala okubeera nga abaana bammwe bateekateekebwa bulungi mubaleete ku Wisdom Junior School essomero eryazimbibwa okubangula abaana b'eggwanga mu mbangula entuufu okusinziira ensi nga bw'etambula tubategeeza nti tugenda kuddamu olusoma lwaffe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga tugenda kuba nga tutandika okusoma abantu nga bavudde mu Eid yaabwe nga bamaze okulya ennyama yaabwe nga bamaze okubeera nga bayita mu ssanyu lyonna tutandika okusoma academics etandika okubeera nga ekwajja nga tumaze okulya Eid yaffe bulungi abazadde abalungi tubaagala nnyo tubeebaza okutusupportinga nga Wisdom Junior School tuli basanyufu kubanga mutuwagidde mutulaze omukwano era mutwagadde nnyo tuli basanyufu nnyo tusaba Allah ayongere obatukuumira ate ayongere n'okuleeta abazadde abalala bangi nga batuwa abaana tusaba Allah ow'ekisa ekingi abeere nga bayisa mu lunaku lwa Eid Mubarak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh yanzizza nnyo akaddeko n'ebigambo ebyo by'otubuulidde. Nkakasa nti gwe wenna alaba omukutu guno obitegedde bulungi nnyo. Abadde abimanyi okwejjukanya nagambye kya mu Busiraamu ate gwe abadde tamanyi nkakasa nti eno source of information obitegedde bulungi. Ebintu bino oba programs zino tuziteekamu akadde akawerako nga tuteekateeka
tuziteekamu ssente nnyingi okulaba nti tukutuukako gwawo ku screen w'otulabira. Kale bw'obanga oli eyo nga wandyagadde okwongera okubanga programs zino ozitambuza mu maaso, tukwaniriza obeere ng'otuteekamu akasente. Ebintu nga bino information nnyingi nnyo, eddiini eno abantu bakyalina okugitegeera n'okubeera nga bagyejjukanye. Ekitusalako oluusi bubeera busobozi nti oba oli awo tukolako kye tusobola okusinziira mu mbeera y'akadde ne ssente, naye bw'obanga oli eyo ng'osobola okutusponsoringa programs zino ne tubeera nga tusobola okuziyimirizaawo, abantu ne bongera okubeera nga bategeera eddiini yaabwe, kijja kubeera nga kitusanyusa ate kituzaamu amaanyi. Kale njagala okwagaliza ekiseera ekirungi wekumire ku mukutu Eid Mubarak, musale ate n'ennyama mubeere nga mugikaza. Ayam Tashrik ennaku zibeera 3 mubeere nga mukaza ennyama. Ate n'abaana Sheyi nga bw'abategeezezza mubeere nga mubaleeta ku Wisdom Junior School, webagenda okubeera nga bafuna ekyo gwe omuzadde ky'osuubira mu mwana wo. Eddiini ye agenda kubeera nga agisoma, ebitone bagenda kubeera nga babitumbula, bursaries weeziri. Omwana kasita aba nga alina ekitone naddala mu kusamba omupiira, beera nga omuleeta director oyogere naye. Ate naawe oli eyo nga ebintu bibadde byagaana, director muntu nga ggwe ayogerekeka naye. Wali abakulu b'amasomero bangi nnyo nga tosobola mutuukako, tosobola munnyonnyola nsonga yonna, naye ono ye director gw'ogenda okubeera nga onnyonnyola ensonga naddala ggwe ensimbi nga oba oli awo mukama tannabeera nga akusobozesa okubeera nga ziwera. So jangu director omunnyonnyole nti nyimiridde bwenti ne bwenti, ajja kuwuliriza omwana asome ate ekintu mubeere nga mukitambuza. Kale mbeere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.